Katulira nono omwami. Tugamba abantu nga balonda abantu abanatukiikirira balonda abo bategeera Ssaabasajja Kabaka. Abantu abategeera ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano. Twagala abantu kujja wano kutukinako ng'ate bali wano ku ttaka lya Buganda. Twagala abantu abategeera Kabaka. Abatawulira Kabaka baba bajja tuleetera ebizibu. Awo nno kyesobola okukola kwagaliza mikisa manyi mugenda kuvuganya bangi. Ate eyo nze sije nnondera kale siyinza kusuubiza kalulu konna naye nkakasa bo abantu beeyo gy'ozaalwa bajja kubamu balabe kyolina okumanya nga amaliriza akalulu kalinga mupiira muzanyo gwa mupiira wabaawo awangula wabaawo n'awangulwa era bino ebyakalulu si byakufana kuwona owangula ng'otuwa ebitabyo nga tubinywa bwe bakuwangula nga tukuwa ebikopo bya kaawa obinywa ng'okomawo wano nga tukola ddwiro omukisa kugendereko. Simanyi mwana wa neiba bw'ayinza kujja kumaliriza nsonga ziri mu nnyumba yo ng'omwana wo gw'olina wakazi mulimi okumala. Bobanga Mayiga ogamba nti ensonga Ssemasonga ettaano za Buganda gwe kennyini zaakulema. Osuubidde Abanyarwanda be mwawadde kaadi bagenda kumaliriza ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano tekisoboka. Ku bintu Buganda byebanja omulina obuwumbi obusukka 500. G'osuubidde ne Museveni agenda zibawa ng'akuwa zaaki oba ng'abawa zaaki. Ani yandibadde atwala obuyinza n'asasula? Ani yandibadde omutuufu w'okuwa obuyinza aleete ebintu bya Buganda? Gw'olwokuba olina Abanyarwanda banno abali mu Buganda abeefudde Baganda mannya ng'emirimu gyabwe gyakulemesa Baganda bannaabwe okuva mu 1962 nammwe mwayonka mukutte era lyekkubo lye muli mututte. Mayiga kuno okulabula kyangu nnyo okubeera ku lyato ne bakoleeza yingini ne museeya ku mazzi era onyumirwa nnyo akawo akali ku mazzi okwo wabula amayengo bwe gatandika okusuukunda eryato eryo w'otandika okutegeera nti wooli wakyamu. Essaawa zino muli ku lyato mutambula akawo katandise okufuuwa bwe munaategeerera nti muli wantu wakyamu ng'obudde bubazibyeko. Mugaggawadde mulina ensimbi buli kimu kirina wabula mwerabidde nti ensi eriko bannyiniyo era obuyinza bannyini babwetaaga. Teri nsi efugibwa bagwira ne bagifuga emyaka 40 era batuuka ne bakola era oba ensobi obuyinza bannansi tebaweddiza. Mayiga wawamba Obuganda ne bakyali banno mukola keep up with Mengo ey'okubuzaabuza Abaganda ng'abasajja Abaganda bonna mubasse Mengo bamazeewo mukolera state. Amataka ga Buganda gonna mugatunze mugamazeewo. Abasigadde bonna bawaŋŋanguse abakyalinamu embavu badde yogera olw'okutiisibwa. Ne buli kyonna ekigenda mu maaso mujja kisasulira. Essaawa zino mwawamba Ssaabasajja Kabaka temukkiriza dde okulabikako. Abaganda mwenna babasiba akatambaala nti Ssaabasajja Kabaka abasaba amulagira obutavaayo amale okugoberera ebiragiro. Emyaka emeka bukyange ebiragiro bye basaba obutaggwaako kubanga bali bateekawo ekintu baagala kisigale bwe kityo. Bwe kisigala bwe kityo bakole emirimu gyabwe gye banaamalira abamumizza omusu eyo mu kakolido kaabwe kubanga eryo etteeke nga bwe yajja n'agamba ekigambo alajje nakyo temwakitegeera. None etteeke lwajja nti abasawo batugambye abasawo nti alina okubeerayo paka ebbanga eggere ng'abasawo batulagirire kati asobola okujja eri abantu alyoka ajje. Bwe muto mugendo kikola mpaka Abaganda nga balaba. Mukama wammwe Ennyanda Esofere bwe yabadde akuba ekifaananyi yagambye omulama omukulu bagenda kukuuma bintu bye baafuna, that they should vote him to keep their gains. Nti abantu bonna balina omulonda okukuuma ebyo bye bafunye ebyo abafu bifunye biki?
Era wanjagalira okubuuza. Portrait oba ekifaananyi oba poster ebafulumiza oba ataddeko nti they are going to protect their gain. Ekintu ekyo wakitegeddemu ki? Abasajja bano bawandiika ebigambo ne boogera ebigambo nga bakimanya ekigambo kimenya amateeka era omuntu bw'akiwulira kya kisiru, but Ugandans they don't pay attention to details. Tebafaayo kutunula ekigambo kino kye boogedde kifaanana kitya, bo basigala busigazi. Ekigambo kye batadde ku poster ya Museveni, they should protect their gains. Kimala bumaze okukyusa government from nowhere nga tebebuza ku muntu yenna kuba kimenya amateeka. Byabwe ki bye bagenda okukuuma? Ekyo ng'okitadde awo. Ekyo kimu kisobola okuwandusa mu kalulu. Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Bob Samuel Bakama yagamba tebagenda kukkiriza muntu atali munnayuganda kwesimba kalulu kajja. Samuel Bakama, twakubuuza birth certificate ya Museveni tewagituwa ey'obuzaale. Ne tukubuuza Museveni yasomera wa, twetaaga education background certificates wazituma. Ne tugamba Museveni si munnayuganda. Kati otandika otya okujja ogambe nti togenda kukkiriza munnayuganda atali munnayuganda kwesimba? Waki totandikira ku mukama wa Museveni n'omubuuza certificate z'ebyenjigiriza ziri ludda wa? Alete birth certificate bamuzaala ludda wa? Kitaawe yani omutuufu? Ekisembayo tufugibwa abantu bameka okuva mu 1998 tufugibwa abantu bameka? Mukalulu akawedde yateekako erinnya Tibahabulwa. Bwe yabadde akola ekifaananyi kigenda mu campaign kuliko mmanya ki? Era ogenda muwandiisa mu manya ge yatadde ku kifaananyi kye. Erya Tibahabulwa lyo lyalazeewa. Kwegamba Uganda yensi abasajja gye bakola ebintu ne babiteekawo buli omu n'atafaayo. Ye ate tunaakola ki? Munnange baawamba, yes baawamba tokimanyi. Ensi ekkwatako n'omulala emukwatako. Bwe munaasulayo gwa nagamba bwe tebagenda obbabba kati nga security gyenkoze eya travel company oba travel agency ng'oli alanga bintu by'ekisiru. Eriyo bannayuganda batagenda kuvaayo nga ye agenda bamufere nabo gye bali. So nze bannayuganda olemwa